Yes, Faadi TV jimbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya nenda kusaba subscribing atonyegene kati bagita Faadi TV jimbana amawuli agabagatambula batumideko abali Saudi Arabia abasinza mu ggwanga erya America mbagamba nti muli bamanyo jimpeleka like video eno bagita Faadi TV jimbane updates siba tambula kwetole eggwanga Uganda. Rape yategese munange juke yategese launch ya filmu ye wali ku theater muntani abantu baganye era nga sazi nagatambula nti munaye bamanirenda bamuyiga nga bolengera bagamba eya Rape yabadategeze ki film kuki yabadategese launch ya film ku theater bonita yamusaze wetogirira bamanirenda bamunonya jokira ono yagamba nti yako abaavu ate olowooza launch ya film ko theater bonita yamusaze abaana ka screenshot kebakola ki kebatambuza wali ku mukutu ogwa Facebook bagamba nti eyagamba yako abaavu atolowooza launch ya film ko theater bonita teyamusaze mbwetogera bamanirenda bakola ki bamunonya. Rape yategese launch ya film ku theater bonita kyajave mu Aromatic Entertainment. Rape yangu yotegeka ki yangu yokutegeka launch ya film era abasinga beebuuza Rape yabadde yeesiga ki omwaka gwe gumu gwennyini gwe yakoze ki gwaviridde mu Aromatic omwaka gwa 2023 kubanga yalabikako muki mu climax yakoze ki yakomekerezebwa mwaka guno mu season 1 yalimu ya climax okuleka season 2 yalimu kiko mwaka gwennyini gwe yakoze ki gwe yaviridde mu Aromatic ate gwe yakoze ki gwe yategekeddeko launch ya filimu ku theater bonita n'akuleetingawo n'ekibiina ekikye ye nga ye ate ng'ajjukira Aromatic okutandika okuteeka filimu ku la bonita yatwala obudde kubanga Aromatic eruddewo simpya nnyo yasooka neekola ki neefuna abantu baayo n'eryokitandika okukola ki okubanga yateekeka ku la bonita naye kateebezamu Rape n'omwaka tegunnawera ng'akoze eki ng'atandisewo ekibiina kye kyokka ate ategese ku la bonita mbu kulonkinga. Abasinga bagamba nti Rape yakoze eki yalwesuddemu era essaawa zino bamanirenda bakola ki bamunoonya. La bonita abantu baaganye abantu babadde batono nga bw'okiwulira bagita Faadi TV gisubscribe batonyegene kale bwemuko ebitambula kadde kano ku social media ensonga za Rape munange la launch ya filimu ye teyatambudde bulungi abasinga bagamba nti yayanguye okutegeka ng'olaba na Aromatic y'amaanyi naye yalindako kaakaseera okutandika okutegeka emyaka egiwera naye n'omwaka tegunnawera ate nga gwokola ki okutegeka ku la bonita abasinga bagamba yapapyemu Rape yapapye byomunange bitambula kadde kano bamanirenda bamuyiga baagala zaabwe ziyakozesa okubanga ateeka mu ki mu launch ya filimu ye gyadatume from heart to healing yadagituumye era nga abadde agilonkinga ku la bonita era ng'ono munange ng'alina n'ekibiina ne banne byeyakola ki byatandikawo nabo abagasinga bagamba nti Rape yayangu okola ki okubanga atandikawo ate n'ekirala bagamba ati nampijja bamusanga nampijja akyakola ki akyaliyo ati Rape yakagendayo ebbanga ettono ovaayo tanayagala okukola ki okutegeka ate launch ku la bonita wakava mu Aromatic jukira mu Aromatic mutandikire okubanga ozannya filimu mwesookedde okubanga ozannya filimu ate nga banampijja baluddemu mu Aromatic nebo tebakola ki tebavangayo kukola ki kugamba nti batekeke launch bave mu kibiina bakole ki batandikewo ekyabwe ate nga baze emyaka egiwerako kati gomazeeyo bbanga tono n'omwaka teguweze omwaka guyinza okuba kale guweze kubanga yatandikira mu best friends mu Aromatic mu best friends mwetandika okubanga akola ki alabikira omwaka guweze naye ebbanga ttono ekimu kyekimu kwebyakoze ki ebyayitedde okubanga show emusala oba launch ye ya filimu ng'emusala ebbanga ttono nnyo. Jimpeleka like bimuko bitambula bamanirenda bamunoonya bamuwola akasimbi kaabwe bakaagala jukira
sho yamusala bagamba ffe tutunyumiza oba sho yakusala twagala kasimbi kaffe mumanyi bamanenda nammwe baba bazibu nnyo subscribe ate onyigene kale mubeere bulungi mpagalanya fa aditivi yoki mweraba